Abalombe abakulira mu kirombe ky'ekisiira mu disitulikiti Kasanda beerayiridde obutava mu kirombe nga bagamba nti baliyo mu mateeka nga balina buli kiwandiiko ekibakkiriza okukolerayo. Bano abeegattira mu kibiina kya Kitumbi Artists Miners Association bagamba nti bawulidde ebyogerebwa nga bawaliwo abaagala okubagoba mu kirombe nti baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Tutamanya abazungu baagala emmaali bajeddize ate nga otambula mayiro 15 wansi mu ttaka ng'onoonya mukyanga gulimu golodi. Ky'okugoba abantu wano essaawa zino ffe tukyewuunya kubanga abawalabu be baali wano, abawalabu ne bafuna obutakkanya ne bannaabwe ne bagenda. Era mwaga kutugoba mu kirombe ngaffe abavubuka simanyi kye tugenda kudda kuba ffe wano weewali emirimu gyaffe abataasoma ate abavubuka abasinga tetwasoma. Ali Kyambadde akulira ekibiina ekibegadde ategeeza nti baludde nga bakulira mu kirombe okumala ebbanga bakola n'endagaano n'ekitongole ekibuzi ky'omusolo ekya URA ekyakombikamu n'ekitundu mu mwaka gumu nga buli mwezi basula obukadde 130. Twakola endagaano ne Uganda Revenue Authority okusasula emisolo akawumbikamu n'ekitundu mu mwaka gumu. Twakasasulako emyezi 3. Buli mwezi tusasula obukadde 130. Agambye n'ekirombe kirimu abakozi abasomi 600 nga bano bwe bafuna ekyokulya okulinda disitulikiti Kasanda nga bagiyambako mu kukola enguudo, amazzi, ssaako n'ebirala nga tebyewuunya abantu abagala okubagoba mu kirombe. Tuyina abakozi emitwalo egisukka mu 6. Weyabaye abantu abo bonna bafuna mu kisiito ono mwe bafuna ak'okulya. Tuyina ttawuni ezituliranidde nga Kasanda disitulikiti mpya. Mu byenfuna byeyimiriddeko ku kirombe kino kyekisaasinzo gikola ki ogibeesaawo era tugibeereddemu nnyo. Weggulu Isaac alondula ekirombe kino nga y'omu ku bali bakwata givuddeko ategeeza nti bafubye okulagana ab'okubaganya okukkaanya ne bamulaga n'empapula eziraga nga olumateeka kyokka tebawuliriza. Tutandiseeko emabega tugezezaako kumuwa empapula zaffe eziraga nti tuliwo mu butuufu bwamu naye alemereddwa okukiteeka mu nkola oba okitegeera. Muzeeyi Tuza Innocent nga munnamagiya omuno ategeeza nti yagula emigabo mu kirombe kino Abasima Zzaabu nga n'agenda gavumenti ebayambye okubawa omusolo. Bw'ogamba oyo ow'ekitiibwa minisita Openda atuyimirize esente zaffe abaana baffe beemerere kusoma n'esente zaffe zigwe wano mu kirombe ng'ekyanje ndowooza ye si munyayuganda. Abamu ku bakozi abakulira mu birombe bino beerayiridde obutabivaamu kuba baali benyigira mu mize ne basalawo okudda wano. Bonna ababadde ababbye Kampala bonna bali mu kirombe basobola okunoonyayo akawogo. Olwaleero mutufubuutula ssebo mukama waffe tugenda kuddawa. Era gavumenti twatuuse ku mukyanga ate yagala tujjamu tetutegeera ki gavumenti kyeyagala. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.